Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balamu Barugahara ayingidde mu nsonga z'abantu abeemulugunya olw'okubbibwa akalulu kaabwe ku byalo mu disitulikiti y'e Wakiso. Kino kiddiridde omukadde Gattudu Njuba okwekubira enduulu ewa Pulezidenti Museveni ku mivuyo egyali mu kitundu kye, naye yasindise Minisita Balamu asisinkane abantu bano alabe obuzibu kwe bwava. Siwulirangako mu bulamu bwange nga seegomba kubeera wa NRM nga bwe nawulira ku mulundi guno. Ono ategeezezza minisita emivuyo egyeyolekera mu kulonda mu kitundu kino naddala ku kyalo kwalondera ekya Nangabo ekyaviirako ow'ebyokulonda okulangirira Tracy Naluggwa ow'emyaka 2 mu NRM ku buwanguzi kyokka nga yawangulwa. Baatugamba bugambi nti musimbe layini nga tewali kitabo kyonna kye batunuddemu naye nga tuli bangi kyotayinza kwefumiitiriza. Omuwala omutonga nze myaka 2 neetegerera nsobola okwesalirawo nazza musango okwesimbawo n'empangula. Mu nsisinkano eno bannakibiina ki NRM balumiriza abeeyita abanene mu kibiina okuleeta emivuyo mu kulonda akalulu k'obwa ssentebe nga beeyambisa ab'ebyokwerinda. Nanyigira nnyo abapoliisi naye abapoliisi bambuulira nti nga tebannaba kujja kukuuma wano baabakalaatira nti akutegeera ya NRM ateekwa okuyita mu bano era balumiriza ne ba RDC okwenyigira mu kuleeta akavuyo mu byokulonda nga bawamba obuyinza bw'akakiiko k'ebyokulonda nga be basalawo ani asaanidde okuwangula. RDC atudde wali najja RDC bwe yajja omwana olawo ne RDC ng'agenda yali alondesa era n'agenda naye omwana presiding officer twagenda okuddamu muwulira ng'agenze ku polling station endala kulondesa yero n'ajuliza mukyala Mbabazi n'ajja n'atema etterekero n'agenda bana ekisaati yaffe mugitaasa ekyendame mwogere ng'omuntu ebizibu ebyafuna mu kalulu ne muggyemu ekigambo RDC kubanga tewali we twali polling station emu. Omuntu yenna asobola okukozesa erinnya n'erya minisita n'eryani mulekerawo mwawule RDC n'obululu. Obwedde okwemulugunya kwonna okufunibwa nga kuweebwa munnamateeka w'akakiiko k'ebyokulonda alambike ku kiki ekirina okukolebwa n'asuubiza okukola ku nsonga zino. Kugenda mu maaso akulira ebyokulonda ne bamubuzaako oba n'adduka n'atalangirira. Ekyo kikolebwako mu mateeka under section 180 ya local government. Balamu erazzeemu okukkaatiriza nga bwe batajja kukkiriza muntu ataawangula kukulembera abatuuze wadde munnakibiina ki NRM. Bano mu linnya lya pulezidenti atwala abantu n'aba UPC n'aba DP. Uliriza sigenda kwekobana n'abakozi ba bibi. Pulezidenti si kyayagala kulonda engeri aba RDC gye bakwatamu akalulu ne ba DPC n'abapoliisi n'aba NRM ku bitundu si birungi. Baabasongeddwamu oluna okwenyigira mu mivuyo gy'ebyokulonda alagidde bakwatibwe banoonyerezebweko. Waliwo n'abavubuka babadde bazze n'amajambiya okukola effujjo nga bano ab'ebyokwerinda babatutte kaguddeyo. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.